alondodde Paaka Kasitenda Balola ow'emyaka 22 okutuuka okumukwatira ku kitooti ng'akola ebitajjansa. Kati ono agambye nti ssaawa zaabadde nga 2 ez'ekiro kya kawungeezi akayise ono gye yamugwikiriza oluvannyuma lw'okwekengera n'amulondoola. Tunaku yetooki ebweru y'ekyali ne mpulira abantu nga bawalangana muli mu ntebe ne ngamba ye baani abo. Kati ngenda okuba etooki muli munda nga musanga n'omuwala gwe bayita Namukasa Fatima. Bwe nabasanze omusajja ye yabadde bukunya abaana be nanneekanga n'ambuuza mamakala toyagala ki n'ombuuza gwe noneenyangayo ki. Kati ne nayingidde munda bwenti nekwatagana n'omuwala omuwala nanneesikako n'adduka. Omunzira atali kwagala kunkuba ntebe entebe nange nengigaddinga nengimukomezaawo entebe n'emenyeka. Olwamaze n'afuluma naye n'adduka n'agenda. Olwamaze ng'akomawo ng'akooma luggi ng'akyoma eggaali ye ng'atambula agenda. Kati simanyi sinamulabako. Awadde ng'abikola naye nga sibakwata ng'agamba muze mpulirize engambo z'abantu naye ng'ebiseera ebisinga mbadde mukwatiranga ku ssimu ng'ayogera. Naye olw'ekyo lwe nabakutte live kati sinaddamu mulaba yakomye oluggi nasika n'agenda. Wabula Najjama agamba nti kakati ye agenda kunoba kubanga takyasobola kugumiikiriza musajja ali bw'ati. Wakina bakigale nga nkwata abaana mbatwalira maama we. Siyanze n'omukazi tola kula gye mugenda. Njaza bamugwire kubanga bakinsuseeko. Omuleetera ssente tukole kino ye azizza mu birala. Kati zange neneewona ssente mu kibiina bammanjo. Azizza mu birala. Yasinga n'essimu olw'amatatu essimu ne bagitwala. Yali asika kyapata olwamala n'alivaako kati yadda mu kulima. Nze nali ndi waka nga nsiigana mu ngadi naye bwe tulwamala n'abiŋŋaana ne mbivaako. Era nze nali nazeewola nga tugenda kunasuga ya kasolo tusimbe. Kati bwe neewola ssente zaatuzizaayo gwa 68. Naye kasolo nga tannakula bulungi kati saa zinadatandisokala kulaga ali ku magezi gakulyako ssente atambule agende. Nze njagala kunjijanjaba ndi mulwadde omumwa gunyuma. Yakasusa entebe ng'ayagala agikube nze. Yankuta obulago nga tayagala nkube muwala olwamaze n'agamba omuwala dduka tambula ogende. N'ansuma omumwa nange nabadde ndikwagala kumuluma. Nadire deske bwati n'aginkuba n'atambula n'adduka ate nga n'emabega eka yewukisi nga 2 yankuba omutwe gwonna n'agusuula ku gaali ne guzimba. Abaana ne school fees bakyala banja ku ssomero tamu ewedde ssente azizza mu kwekyo ekikazi. Ate ye omubuulizi ow'ekkanisa eno Aaron Kamugisha n'agamba nti tayinza kuddira ku linnya kigere ky'ewantu watakyali watukuvu beppo nga abakulembeze b'ekkanisa bamaze okujja ne basaba n'okusiiba ne basiiba ebisiibo. Olwo ekifo ne kiddamu okutukula lwayinza okuddamu okukulembererawo essaala. Naye process sinze nzekka abaweereza ffenna be parish priest alina okubeerawo kati okubayita twetaaga olunaku lulamba tusiibe nga tusaba nga tusiiba Mukama alyoka atukuze ekifo ekyo si byakutugwako bugwi n'osaba tusabire. Musumba mutegeezezaako ebyo tubimanyi ffenna ng'abaweereza bitutebanga abamwe babikoleramu naye nga omanyi abantu b'ekitundu tebabitegeera as you know these remote areas tebamanyiza byakusinza bwe biri kale ne bye bakola mu ebyambyone nga bumanyi ekyalo. Abakristaayo abasabira mu kkanisa eno bagamba nti kakati bo baagala Ndabalola ono azuulibwe bonna waali ajje addabirize mangu entebe ze yamenye ezituulwako bwe yabadde nga wamatuka okudduka. Twagala entebe zaffe ze baayonoonye ze baamenye bazitukolere bazituddize n'amadinisa mwe bayita kubanga eddinisa erimu baalimogodde nalyo tulyetaaga balikole. Batera okujja ne babeeramu kubanga abakebezi abatera okulongoosa ekkanisa bazze basangangamu obupiira nga batugamba naye nga tetulina bukakafu. Yes, kati kino kyatuuseewo kubanga twakirabya live ne kitugulaateraako nnyamera ffe nga ffe abakristaayo era tukivunulira nga ffe abakristaayo. Amannya gange nze Shakila Hamea nze ndi vice mukubiriza.